kakati Suuna ave yagambe mbusimanya agala simanye kati oyo asobola kubisana eri company number NBS company number next media kumwogerako biki bameka neno bebogeddeko kyo gamba yali asinga mini obukambwe tosobola kusucceedinga nga bakuwadde ezo asobola nakasitula nga amanya yegwomanyi kansoke nkubuuze yegwomanyi Suuna nkuwa bwenze magezi ye omanyi akatambiwe kakyuka NBS nga bwe wagitutte mu kkooti okitegeera nga bwe wagitutte mu kkooti nogaa nti oba ogisuuwinze bwekyuka neeba nga gwasimbidde omusango negamba mu sente ze yatusabe katuzikubisemu emirundi 3 okitegeera every weekend tubeera wane beautiful fatia nga tuba tusaako ghetto parliament ebintu nga ebabiraba abantu bawansi omanyi osobola okubeera nga wasoma biko mu external nga Simibolisima president wa blogger nga wasoma biko mu external naye nga ate ebintu obiraba mu ngeri ya external not internal katujjako ku muntu wa wansi eno every weekend okulanga abaana banyonyola embeera yonna nga weegezera ebintu ebabiraba hello beautiful Yere nga wekwata kirola gekundisha ense kirabe kwata wano nawo abantu bakulabe yes tubanita okay kakati mu kiseera kino kyennyini bannange nsaba I mean n'obwombeefu bungi mama waffe era Ghetto Parliament okigamba mami Margaret Kyakuwa yomu kubasoko tuguli akawunga mujjukira tuguli akawunga bambi afiirwa omwana we myaka 17 yasindika message naye nga omanyi tubadde mu byakuyiriba nali sigirabye mami Margaret Kyakuwa Texas Ghetto Parliament nange personal bambi tukungubagira wamu naawe kulwa muganda affe yafa kibi nnyo kibi ddala naye twava eri mu kamera gye tudda yes kakati mu kiseera kino kyennyini ndaba onyumye naye nga sina kudda kunyumako ntumirawo abaana bonna abali mu Isirairi abatuula abangamba mbu tukoleyo ne program mu luzungu bambi mutusaasire mayi waliyo omuyimbi bamuyita Tiana Banks nabagamba genda ku simu yo oba ku YouTube teekamu nti Tiana Banks TYANA Banks mwana muna Uganda naye enzaalwa ya Isirairi naye ayogera Oluganda ali awo mu kyotala Tiana Banks tumuwagire sawa yonna ali mu kutegeka wisdom kujja mu Isirairi tutumirako abantu bonna mu America abali awo mwenna president wa UNA Ronnie Mechanic Boston bangambi waliwo mukyala atulaba nnyo mami omugagga we Boston bamuyita Juliet Zawedde ye mugagga wa Boston mama omugagga gwenno jja kwongera mugundi leero kiki wabadde mu swimming pool storage engeri gye yambadde hamu kiki tabange gambe naku oyogera ng'azaalidde gololo mami omugagga Juliet Zawedde mu Boston tukutumidde era ng'abaana ba Ghetto Parliament one time tumanyi nti nno jja tukwatira yawo omutwalo gwa $1 tusanyuka oba 2-3 no problem tujja kusanyuka nnyo tuminako mama wange Robina Sebayiga mami Faith Awe UK mami Sophia German na buli muntu yenna inaatuwagira Uganda mwenna batumidde nnyo mwenna bawagira Ghetto Parliament abali ku Kaye Wisdom official YouTube channel abali flashlight Zula Natalia okay kale mbagala nnyo obeera ku Kaye Wisdom official YouTube channel bambi genda yo subscribe onyige n'akadeden flashlight UG ne Point Media zonna channel zino nkola nazo official mbadde njagala nga ogendayo wabera program ezinyuma nange leero oyogeranga era ali mulaavu annange kaakati sex and talk nga wakyogedde banaye womala okola program zonna ezitako ogendayo nola program sex and talk baba bawala mbeera mu Tamale mbeera mu station mbeera n'abaala bangi nnyo olunaku lwaleero mutulaba beautiful party ayambadde enkofiira nga yemugiraba hams katono nnyo kyengenda okugamba Ham Enterprise yaleeta ekintu baggala mu Uganda kye bayita Facebook
bwe baggala Facebook wano ye n'akola yate kyogendako n'ojjuza n'obanga kiringa Facebook. Yes, Hams line bakiyita Hams line. Kati nga olaba Facebook era obuzibu obulwa abazungu beewuunya mu Africa nze Ham muyita Dangote waffe wano wa Eastern Central Africa bw'okwata essimu yo n'ogenda bugenzi mu browser yonna oba Chrome mwabazina Chrome n'oteekamu nti Hams line. Aha, oba n'ogenda waliwo kye bayita actually nga tonna bakugenda eyo tofaayo osobola okugenda ku kino osobola okugenda ku osobola okugenda ku browser yonna gy'olina n'owandiikamu ebigambo bino nti appstore.hamsapp.com app store kiri kitya FP then n'owandikawo kigambo store then dot n'oteekamu hams app hams kiri HAMZ app.com. Aha, kati okumanya Ham yagenze wala. Yakozeewo ne App Store. Bino tugenda mu Play Store, Play Store wambono nye simanyi bityo downloading. Yakoze ne App Store. Eyeyo. Era gwe genda mu browser ina gyolina ogi downloading obeere nayo. Ye yagambye Uganda we batujjako Facebook. Yakozeeyo Ham's line. Muganda ng'ogigendako abantu bali kuli ate nyezo okulwawo kipya kyo n'ekirala ate bw'ogenda mu Play Store yo gy'olina yonna teekamu butesi nti actually yakoze ebintu nti oba bakita e.com iyo bakiriwa bannange ekyo yo osobola okusuubulira kuli bino bye tugula amasaawa biti nga bw'ogenda ku Amazon w'ogenda wano online shopping byonna ebizimbe by'omu Kampala bilioko oyagala kugula kintu ng'ogenda bugenzi ng'ogula buguzi kintu ekyo ng'ogaba kindelivaringe yasaseewo abaana ba Ghetto program nga wesimunyumira mwenna tubatumidde Newton tukutumidde awo muzeeyi wange Yasin tukutumidde na yonna Hams Enterprise yagambye abaana ba Ghetto abo nga wembalaba nja kujja Lumumba mbaze nja kujja mbakolemu omulimu era kati buli gwensanga yenna nsooka mugamba leeta essimu yo leeta tudownloadinge app zonna zonna eziriko Ham ekisinga okunyumira nze wendabayo munnayuganda ayiye ekintu ekyenjawulo kubanga bannayuganda omanya abazungu balowooza badduga kutuli basiru naye gwe okulaba munnayuganda asobola okuyiya ekintu nga kiringa Facebook ate kijja wogendayo abantu abaliko kikwewunya TikTok bwetyo weyatandika nga yakusaaga neekwatayo kakati kyetugenda okukola buli puroguramu yonna tujja kujjanga tubannyonnyole tujja kuleeta akalango tukulaga engeri gy'okwata essimu n'ogenda n'odownloadinga bulungi nnyo n'otandika okukola ku bintu eby'enjawulo tubagire bannayuganda tujja kubanga nga tukulaga byonna ebigenda mu maaso leero tubaniriza mu Ghetto Parliament episode Hams Up bannange sigwa yenga muli banene ne ambulera ya Ham wandi gituwaddeko wano naye tubatumidde tuwagire bannayuganda kyenewunya kyenjagala ku bagagga abamu tebazza muzigo omugagga Haji Ham wetubadde mu COVID yakwata million 5 n'azitwala mu government naye nga siziwaayo n'abagamba mugule eddagala muli kube bannayuganda abali ku bizimbe byange I mean that was amazing kyankwatako nnyo okay zagezaako okubbibwa naye nendaba nga akikoze ki baba kuba eddagala kagamba tebaagula ndowooza bajja kuleba hina tebagula n'ekirala abantu banyonyole ku kya amu bamanyi abasinga bamanyi amu wa movement nnyo naye amu ye buli muntu azze kyagala nkulaakulana kuba muvubuka ayagala buli omu abeere wakabi okitegedde kati eri abajja okulaba app zino bagambe kati abaana abo ba movement gavumenti ye bakoleddeyo ekoze bino naye kya Facebook engeri gyetaliiwo nti yafa bajjaga bagijjawo amu aleteteekeye naye nga kino bambi amu kyakoze kirungi naffe okuba nti wano Uganda tusobola okuba abakabi ate nze tuli ku byabazungu ate oleese ekintu njagala okugamba bannayuganda for example nze mpagira President Museveni naye siri kiddoli oba kidomola waliyo bangi nnyo abantu nga ba movement bali eyo kuba kati olaba wetutudde wano gwe omanyi kyekitegeeza nga drop up zino bazireese ziriko Ham nga ate waliwo n'omwana ayambadde t-shirt eyo giraba so tuwagira bannayuganda kubanga ebyobufuzi byaggwa nga ye nga ye akola nga ye Ham ogenda n'otuuka wali ewa Ham ng'olabawo abantu b'opposition ye businessman
Yes, ye tali mu byabufuzi mbw ate byannakani no tukolagane n'omuntu yenna ne waba wa UPC kasitaba ng'alina kyasobola n'okugatta ku muntu wa bulijjo oyo tumuwagire eddala naddala fe abawansi buli omu tumwaniriza. Okay, kati mu kiseera kino kyennyini nabagambye bambi oba olaba gundi eno tambuza genda mu YouTube channel wandikamu Kayo Wisdom Official ya YouTube channel yange eri official kubeerako programs endala nnyingi nnyo z'otomanyi. Subscribe onyige n'akadde genda Flashlight UG genda mu YouTube teka mu Flashlight UG bambi subscribe onyige n'akadde genda ate era oteeka mu Point Media zino zonna YouTube zenkuwa nkola nazo official banga ezo z'otambulirako okunoonya programu zonna ze tuba tukoze n'endala abantu ababeerako nga za magezi zokka tukola wano tubeera mu Ghetto tukola Ghetto Parliament tukola ne Sex and Talk baana bawala batuula wano ga waliwo omusajja yankubira n'angamba oli omuwala oli alina fige oli bamuyitaani konzo yo sister wange obadde ogamba ki bawana bawala bokala kitende kubagamba nawo mulenzi oli kyamani wemmangoyo oba byancha oba pimpina nange mwe Flashlight no Point Media. Fataja, that's my name. Erangambagala nyo na jemusizo kubanga mtulaba. Mwachamba manya we really appreciate those who share, aba commenting, aba subscribing. We really appreciate bana. Mwe bale kutwagala, mwe bale kwagala bana ba Ghetto. Mubazama manya. I really appreciate bwensanga message ngaina cheyogere jo mwana wa Ghetto. Mubawa manya, mubawa hype to go on. Thank you so much guys for loving us. Wisdom doza mulabi. Twatandika naye kana ebyo atukebetere bimusika kubanga yabagamba yagala ku wisdom wencha yagala ku wisdom nabo nga bajja like nga bajja nga omuntu otula oli omuntu nga yoga no gamba bona wisdom. That's why yagamba no party at creating Ghetto Parliament we kulozo be mwana Ghetto muzekereze mbaya baletere batubuzeeko ate nkomeo mukulu yo pasivyotia nasibye bulungi oli stable okusokera ddala nebazanya abantu abatuwagidde n'abatulaba tubagala nnyo nga we mukiwulira waliwo Zuula Natalia waliwo Amina eddala ndyerabidde bambi batwagala nnyo ku page kuba ntera okugendayo okona embalaba mwebale nnyo n'abalala okitegedde abalayikinga abasharinga abasubscribinga we love you so much era ng'amannya gange bampita Crime Katero Eke chairman w'emmanga kabaka Uzinege mubi benyamfide ayo Crime Katero tukafuye kono tufunze ko mukwana mwebale nnyo mwena abatufollowinga namwe abatukwatako abatuyambako namwe abatufunira kumutufunirayo mwena buli omu kyabasodde tubagamba mwebale tuzaamu maanyi toyanza nnyo toyanzege as usual and forever and ever and day and then Musai gwa Bobby Eva and Eva oyo zabuli debuza kubandi ana yabatraba tusanyisa okubasanga mali wiiki ebampanvu nogo battuka diba netwogereko n'abantu baffe batulabekokko amanya n'eddoboozi bampita Salimu era ntumiddeko bonna buli atulaba ku Point Media Kayo Wisdom Official Flashlight UG still wendi mukulu byancha tubuzeeko manya gange bampita byancha era mbeera musanyufu nga nziza okubaako ekipya kyendeeta erimu abatulaba n'abatunyumirwa kale ndoza mbawulidde abaana batubuuziza kantuukire ku nsonga ez'olunaku lwaleero twagala okuba nga tutunamu abaana batukubira mu toki olunaku olwaleero njagala tutunayo ku nsonga y'Omulangira Suuna yavuddeyo n'agamba nti nalina bannamawulire ne TV emu gyagenda okuba nga ashwinga jagena obanga ashwingo oluvannyuma lw'okuvayo ne babako ebintu ebyenjawulo bye bamwogera kati njagala abaana bano batukubire mu toki batukubire bo balowooza ki nga wanze Suuna kyeyalina sooka okukola kusasula abaana abo kubanga ffe tubadde twamwerabira ku maaso ne mu matu okitegedde bayimba ddala tubeerabira kati bwe baavayo ne bamukoona kate yandibasasudde okitegedde okumwogerako ffe okuddamu okumuwulira kyogamba ekyogenda mu kooti akola bubi kyolina omanya abaana be baliko okitegedde baba bakoonyeeko kati bamukomyawo kabba Bukeizi simanyi wakko nani ne Isima okitegedde alina basasula busasuzi kuba bamukomyawo okitegedde ffe twali twamwerabira nti naye gyakola ki naye gyali n'ezo sente zagamba mbu ayagala kawumbi yeke nnyini amanyi bakwata akawumbi obakasitula yeke nnyini kawumbi
kati kawumbi kikayagala nawulidde agamba mbu tayagala mu babuloga biki sagala kunjogerako sagala gwe obadde ki boogera ku bapulezidenti gwe Suuna who are you Asitegedde asiike mbiri kinti ow'olukumi n'amaziga 1000 Suuna totisatiisa abantu ate ekirala balooya abo babawaga naye balooya nabo babbi balooya basibye wano abaana eruzira oyo kitegedde bwe lwagenda mu kkooti bamugamba atoyogera anti yafuuka kasiru linda looyawo lwalikomawo anti olwo yagenda kusoma myaka oba agenze kusomera ena ng'olina mulinda egyo balooya babbi kati looya era bwe baleese etteeka eyo mbu baagala biliyoni bamulimbye bo bamubbye wano okutandika ebiteeso byabwe ebyo okukola ku mpapula okitegedde naye nga ziyite ziriyo gwe tolowooza nti noli agikaliisa mudongo okitegedde ate n'ekirala omusajja okyalina okukola kiri kimu okitegeera bakaiza abeesonyiwe kyo kikubuulya wate abeesonyiwe tagenda kumalako nabo kuba bali abaana be baliko Suuna bye biki okitegedde Suuna bye biki taddamu tumanyira taddamu ave ku basajja ave ku baana bakole Suuna yasembadde okuba yiiti badde ndowooza ya crime katera ate kampulire ku mukulu wa people power ate tulabe ekikyayinza okuba nga gamba tugamba ku mukulu wa people power gamba musayi gwa Bobby Stroke Nupu musayi gwa Bobby Stroke Nupu akati bannange tukyalina ebizibu byaffe tukyalina ennaku ku mutima etuleega tukyali maziga emitima gyaffe gikyakaba maziga kati abantu baffe abali e Masaka kati ono Suuna naye bw'avaayo bw'ati kwegamba Suuna ate musaasidde omanyi kakati Suuna yani erinnya lye eddala yani oba Suuna Beni kakati Suuna yali abaze ku siringisi akawumbi yali akakutteko yenga ye Suuna ayagala akawumbi ye bannange Suuna kwegamba mpulira n'erinnya Suuna yali akozeyo ku kivulu kyonna kyonna yali akozeko ku concert Suuna kakati Suuna aveeyo agambe mbu simanye ayagala simanye kati oyo asobola okubisana eri company number NBS company number next media kumwogerako biki bameka neno bebogeddeko kyogamba yali asinga mini obukambwe yasinga mu 7 oyo obukambwe alyoka aveeyo amanyira abantu okuva ino ngamba nti nina essabo oba nkoledde yiiti bajjajja bawulira beeranga enkya n'eggulu otegedde kati nga bava erimbu bannangidde kati Suuna ye waaba amanyi nti ennaku ye ajja kuva eri n'ennaku ye kuba Suuna akyalinaye nga ennaku akyali mu nnaku ngaffe gye tuli mukuba yasulanga awozana n'ekikomera kyali asulamu nkimanyi neighbor nga wayiwa mama wange neighbor n'okugwa kyagwa yakajja aveewo kati ye walooza nti oba next media jajja okufunamu jajja otererezaamu obulamu bwe munnange Suuna kola birala atugambe nti abavunaana kwogera mazima kuba abo abaana abanoonyereza bannamawulire tebalimba alabika abavunaana kwogera mazima lwaki lwaki beesigama emmoloka z'abendi nga si zaabwe okwesigama emmoloka y'omuntu oba okusula mu galaji oba tofuuse ki tofuuse mmotoka bajagenderaga ennyumba nakibira nga si kikyo sseboga tebajja kwogerako nga banyini kyo babamanyi kati Suuna asooka atulekemu tukyalina ebizibu ebirega eggwanga Suuna si kizibu ffe yeriffe wabula yalika alina obuzibu bwe naye nga teyerijja ku next media abive nako n'abamuwaga amagezi tebategeera basiru tebategeera babaye bamukozesa Suuna weesonyiwe next media giveeko teri agenda kuwa kawumbi golooza nti oba ennaku yo nti no jagimalira ku next media nkusaasidde Musayi kwe Bobby bwato bwatugambye olunaku lwaliro ate kampuliriza ku Salima ate naye tulabe kyatugamba ku nsonga eyo kakwata ku nsonga ya Suuna nale neebuuza nasemba omuwulira ng'ayimba kulimba lwanakudata bino byaddala buli muyimbi ali wansi akolerera NBS mwogerako ani atakimanyi ekyo Olina gani bankuba bukubi ku NBS ngenda kuba mmaze kugamba kaizi ne bwave nakogerako ekintu nga kino ayina basasula oyo kali olaba ayina muwasana mugaba ne kaizi we banyuma ne wanzize ngulu ada ayina nakuba ayina mukola atya mukulu kumuwasana mugabe bale wanzize ngulu wano mu covid yalwana no mu covid nalwana bwateke we kivulu nalwana ateke we kivulu kyabeera mu covid nakola no oluyimba lw'abayimbi bonna teri yalukuba teri yadde n'ogu teri yalukuba waneeno Suuna NBS ye gwanga kati go wala bala TV waneno damoyo getu NBS kati ye TV ye gwanga eriko eyabana abaliko na wida gamba agala program ya sanyuka bagishuwinge simayi bakole bicho tulabe TV ki
Yeye ina TV go ina TV yo jogendo tuwa tuterake iyo tulabe gwe Suuna. Yaka nyini yeremereddwa agala kawumbi kwedabula kumaliza nyumba etali yeje yatulaka. Mpozi agambe bugambi next media. Nafa tuwandike kombu Ghetto Parliament. Agambe bugambi next media. Obe muweye mitwale ebiri. Akyuse kumviri atekemuko ku kalenda. Aje waisa atunoni afunenga toze nempi. Katuwulirize Salim yabadde. Amagwe simaye Suuna Omulangira Suuna. Oyagala kawumbi. Eriyaka enviri zokola tinti wa 10 n'amazzi ga 10 kati gwe kyogala mazijjamu akawumbi yenga yo muntu soka mwana ache bangamba okutegera siteka omuntu omumpi wako mawakwata mayi Suuna musajja mumpi kyava kule bigate binasole mpamvu kyava kule ngate omayinze nali ntunda ngato nenga ezenga tontera ziguza balema abantu abampi abagala okongera ku IT kitegera kadi oyo Suuna kyenso okugamba kimwa amawumula mirembe NBS yo gyesonywe kuba toyina kyogenda gifunamu kitegere next media nene nnyo mukulu byancha soko tukange mukeyeso nga tuwecho gamba bana munsobede mwena mulinga abalide muli kusaide mwe Omulangira Suuna tusobola kubanga twalide nze Omulangira Suuna sigenda kubako kye mugamba olwensonga nebimukwatako byennyini sibimanyi okitegeera Omulangira Suuna nze ngenda kuwa bubi magezi munnaaye bwe bakiranga ku makya ne bagamba nti okoze kino okitegeera nga bannamawulire bakedde ku makya ne bakigamba either waliwo kulwanyisa nze nganze gwe sitamanyi oba n'abasigadde okitegeera oba n'ekyokubiri baba bagezaako okuyamba gw'oli musajja alina emikisa gyo kuba buli nteekateeka yonna gy'ozooleeta gy'ozookola either bwetayitamu egwa eriwa gyali alese neyitamu andizogerako yenga yetagireetangako nekola olira naye bwagireeta kati ng'essaawa z'olwaleero Loki Giant bwe yaleeta eŋŋombo ya pakalasiti from nowhere nga teri agimanyi yagifunamu naye yafuka ya NRM soka owulirize abali ku boodi z'NRM be bagiryamu okusingaani Loki Giant kyembadde ngamba tino olina omukisa oguleeta ekintu naye ate bw'otakifunamu abalala bakola ki bakifunamu so kyengenda okusaba kigenda bbeera ekintu kimu weetereeze akawumbi ako kolaba oyinza okukasaba ng'okasabisizza ffutwa akawumbi okamanyi ze miliyoni 1000 owulira n'obala ebitaano n'obisawo n'obala n'ebitaano n'obissa wali tosobola kusucceedinga nga bakuwadde ezo yeggwe omanyi leka nsooke nkubuuze yeggwe omanyi Suuna nkuwa bwinze magezi ye omanyi akatambi we kakyuka NBS nga bwe wagitutte mu kkooti okitegeera nga bwe wagitutte mu kkooti n'ogamba nti oba ogisuuwinze bwekyuka neeba nga gwasigiddwa omusango negamba mu sente ze yatusabe katuzikubisemu emirundi 3 okitegeera sente ezo genda zijja era nga gwe omusajja atayina era omunaku kyogenda okukola kigenda bbeera kimu bambi munyambe okole ki wegayirire so bw'obanga tonna bakola kintu sooka otunuulire lwe nkikola kimpisaawo bali bannamawulire oli omusajja yakera ku makya nateekawo bizinensi ye ng'egenda kukola ku bannamawulire okitegeera kyolina basuubiramu kigenda bbeera ekintu kimu kunjogerako birungi oba kunjogerako bibi kuba gwe mulimu gwabwe fati yanze sokoleka empiso kano sokoleka empiso mbaddawo asirika nnyo oyo gundi katero nze tegedde ekiruma Suuna Suuna yavayo n'akola studio wali emakinde gwe mugamba nti asirika bayimbiramu ku kalenda anti bagita batya studio ye yakola fati ekiruma Suuna kiribu ekiti Suuna yali ku Spark TV ng'avumirira nnyo NBS olw'ensonga ya UG Connect tebamuyitanga yagamba ekitv program babitadde ku kitv kimu biki kati bebimuluma basose kuba bayimbi baliko nabo abedda bajja bayita bonga bo tebavaayo ne bagamba nti watogedde ku Spark katukutwale mu kooti kati gwe kwa just bakogeddeko kuzza osobola okugenda okujja okuyimba ku UG Connect nga bakutegedde bantu bakujjukira okitegeera ate nekirala linda katono nnyo ne kino Suuna ze kankyogere banyiiganyige akimanye Suuna muyimbi agezezzaako bambi musajja tukulwana n'okukkuba obuyimba naye Suuna talina mukisa gw'abantu
Suuna akuba oluyimba ne bagamba Suuna yayimbye naye teri muntu addeteekawo nti amuteekeko ebirowoozo oba bamufollowing nti Suuna atalina mukisa gwa kyagaana. Nekirala nze amagezi gempa Suuna tabisana na bannamawulire kozi bannamawulire bonna ba Luganda balinga musiramu muganda wa musiramu ki bagenda kujja ojokola amawulire naye bagenda kazayo abakazi babawe n'amagezi bali wamu bonna ate nga bagenda okuba ennyimba zo sitiru okyayimba tolowooza mbu ennyimba n'oba ozitunda ku YouTube oba luddawo era ne bano ojja beetaaga performance ng'olina gy'oyagala bakulangire kati wona okuba kaizi tomanyi kaizi bani bamuli mabega bakolagana nabo era ojala nga bannamawulire bonna otuuka n'okubakubira essimu kuba lulinawulira yewana bumbayise biki oba tewabayita kyogamba we bajja okukolera olyoka tukulabe ku butambi tewabasasula tewabaweza amafuta. Suuna ayagala kaizi amwogere kajja mbuuze ku bibuuzo naye tajja kujja wama talina budde w'abayimbi baagwa alina byaliko abayimbi abaliko abakuba ennyimba empya bamudrap batukuba omuziki kuba asemba yimba ddi ng'oli eyo oli mu birooto by'edda mwana zuukuka kati fati obeera nga gwoliko buli kintu kyeyunira obeera nga gwoliko buli kintu kyeyunira mmwe kati ffe twali tulowooza tulikolako ne amu okitegeera naawe noonya ekikuleeta ku maapu obe nga bakulaba wasemba kukola mu bulango bw'edda nga bakyaliwo baana bagulanga ennyimba z'abakafeero ku teepu gomanyi okola neddanga tewe Uganda yakolanga ne bakasiwukira yafa dda oli awo ffe tukola n'aba amu abaliko okitegedde bavubuka bato bwewakolanga nabo bayiya kya ssaawa zino boddaawo byanki obadde otugamba ki kyengenda okusembayo gamba Omulangira Suuna kiri kimu mukama ku nsi kuno bw'abanga akuwadde ku linnya n'osumukakoko n'osengako n'otalikozesa sigala onoonye we out y'okufuna mu eri erinnya lyakoze eki lyakuwadde esawo za leero Suuna yandibadde tagobagana na nsi omanyi kye bali togobagana n'ensi timbeereko nkoopiitinge olwedde bagamba wooli wabaawo abakula buli kigere mwova waliwo akirinnyamu oshegera kale esawa za leero Suuna ayinza okugenda n'ebbugumu lino eri abaana abaliko esawa z'olwaleero ng'ayagala akola ebiri bye yakolanga mu 2021 nga baakatandika kuba nabo baali bavubuka naye kati akuze kyengenda okusaba nze kigenda bbeera ekintu kimu ebintu ebyo byosonyiwe leka omugendo gugende nze kyendaba Suuna ekimu kinti nze nviiraleka na bukulu akweka nvi gwerabayo omanyi kyabaakola alekerawo kaaba alina ekyejo mwana omyayo batebamukuza bulungi myayo akaaba alina kuba muganda wa Laneeke bakatwana tukoyo tukaabirira nammwe leta n'omulamu omulala Laneeke yakaaba ng'alabye wisdom kweni besi n'akaaba newunya ne ng'alaba omusajja omukulu ng'akaaba Laneeke ng'agamba wisdom jawayo mutabani wo smart tankwata ku video nga kyali akaaba ne ugamba kalira omusajja omukulu newunya bwewunya abantu abatategeera mu ggwanga oba tebabayosa batujja bakubanga bukubi nga tobakabira ddala nga babakubye kuba beekabya ebitali mbalina ekyejo oba kiki amanga tetunagenda ku mulamu omulala nze tusembayo ku Mulangira Suuna akkirize endongo ye nga y'endongo yamusala nategeera byonna nandawe yasobola ogiraga byonna nze nategeera ekintu kimu bannange bajja kuba banyambye mbadde nkyagamba Suuna endongo yakola ki yamusala akkirize nti endongo yamusala kuba abaana bangi abo abataabaze endongo bagifunyemu Suuna endongo yagaana kati walowooza nti ajja bakuyita kubbulukuka next media bambi wipite iyo tukusaasidde engato gy'oyambadde nene ya Bobby gy'oyambadde Suuna abanga asobola ofuna omukisa n'afuna ka studio kogambye akali emakindi recording yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu
ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya